Abakungubazi bangi beetabye mu kuziika yale omubalizi w'ebitabo owa Monitor Publications Abel Katende ku kyalo Busaawa mu Gombulayi Masuliita mu disitulikiti y'e Luweero. Oyinza okuba ng'ogamba naye bannange omusajja ng'afudde bubi. Ffenna ekizaalibwa omukazi kimala akaseera kaki? Ono kigambibwa nti mukyala we Janet Namugenyi n'abaana babadde mu kkobaane ery'okumutta n'oluvannyuma ne basula omulambo gwe mu kaabuyonjo mwamaze ennaku 10 mwe baguzudde olunaku olw'eggulo. Emboozi eno twasose kugikulaga olunaku olw'eggulo maama Namugenyi n'abaana be babiri bwe bakulembedde poliisi erwanyisa obuzigwe ya Flying Squad okugituusa ku kaabuyonjo esangibwa mu maka gaabwe Ruteete ku ludda Gayaza mwe baamusuula. Abaana ne mutakitamu obusiru obuli ku nsi kuno. Bano poliisi yabadde basibye amaaso era omulambo gwagiddwayo nga gutandise okuvunda. Bakira buli mukungubazi akwata akazindaalo ng'atendereza omugenzi olw'okuba omukkakamu era nga beewuunya ensonga eyamutisiza mu ngeri embi bw'etyo. N'osalawo tesaalongo g'obadde osula naye mu kifuba. Kitalo nnyo ddala. Omulambo gutuusiddwa e Busaawa nga zikunukiriza okwera ssaawa 10 wakati mu miranga n'okwazirana era nga guyingiziddwako mu nnyumba katono n'oluvannyuma ne gutwalibwa okuziikibwa. Poliisi etegeeza abakungubazi nga bw'ekyanoonyereza bo batono babasaba okubeera abakakamu. And I request you people, you cooperate with police officers. We have worked very hard to see that our brother comes back. Though he has come in this form. Nyina w'omugenzi Anastasia Nanteza anyoleddwa olw'okuvibwako mutabani we mu kiseera wabadde asingira okumwetaaga ng'agamba nti abadde yakamusuubiza n'okumuzimbira ennyumba mu puloti gye yamugulira. Yali agambye nti ngumekerize maama agenda kunoonyeza w'onoobeera agenda kunzimbira. Tanzimbidde. Agamba mukamwana we Namugenyi muzibu nnyo nga yatuuka n'okumugoba mu maka bo omugenzi ge yamulekera Katende ge yasikira olwo ye n'atandika okumusuza mu kiyongo. Anti yanzijjawo mu nnyumba ya mwami wange n'anteeka mu kafumbiro kaali kamu omwana omulenzi omuggalanda era yafa nga atadde abaana abo babiri era bwe bali wano. Alumiriza mukamwana we okunywesa n'abaana ba muganda we omusulo be bamulekera okulabirira nga tabawa mmere okutuusa lwe babamuggyako. Omwana yamutulugunya nnyo n'atuuka n'okungamba nti kaakati singa maama obambulewo ne ngamba munange onoobulawo akati abaana onoobalekera ani. Namugamba tugende mu mbuga omukazi omwejjeko. Wabula omwana amannya agasirikiddwa ng'ono wakumulirwano atottola bye yalaba ku lunaku omugenzi lwe yabuzibwawo nga yawulira enduulu era n'agenda ategeeza abantu okwalina ssentebe w'ekyalo Ssentongo Ssekyaya. Nali nva ku ssomero n'ensooka nnyimirira wali wabweru ku geeti eri olwama nga mpulira omuwala ayita omulenzi. Omuwala ng'ayita omulenzi Gideon jangu ne wayitawo akabanga katono ne mpulira nga akakuba emiranga woowe nyaba munzise nenzuuka ewa neighbor teyaliyo nenzuuka mu nnimiro ye ne munoonyaayo najja n'agenda ewa chairman najja ne tukebera enju twasanga enju bagitaddeko kufulu ng'engoye zabaddemu ziri mu ntebe. Ssentebe Ssentongo agamba nti oluvannyuma lwa bino byonna okubeerawo bafunye amawulire nti mulekwa Nabukalu Charity ye yakuba kitaawe okutuuka okumutta nga ne banne bamuyambako. Yakuba nga balina Najjuma munda musimanyi nyaabwe yali atuddawo ng'asazeeko nga ndowooza ng'ali ku wooki ng'alinga wookindoga mu mbeera eyo. Kyokka ebbaluwa eraga ebyavudde mu kunoonyereza ku kyasa omugenzi eraga nti yafudde ekiziiro n'omusaayi obutatambula. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.